ng'ajja n'afuna emaali ye ekiro nga bano baggalawo n'abekeko mu ebintu bye n'abikola ki n'abitunda. Nze ng'omu ndi sapulaya era nandibadde situula wano nkola empale entungire wano mu Uganda empale ez'omunda era nkyogeddeko wano gwe mulundi ogusoose kuba tetwagala okwogera bintu ebyo. Owa abaana nga 36 n'olinda Sande tomanya gy'aterese tomanya ki bwe twatuuse okumuyita tuwayibi buli omu ng'akulaga omutobya buli omu ng'akulaga nti emaali yaweddewo ate ng'ekituufu emaali yaweddewo. Kati we banaabanga bagenda kubeesinga ku risiiti eyeri nkusuubiza wano waliwo abantu batabali ba Mwami Drake batamulabangako aliwo kufuluma kizimbe kyeru chain eya ecosystem eri downtown yawo buli muntu bwakutuuza wansi nakulegeja surviving kale weewunya era gavumenti eno yandibadde tukubira mu ngalo ku butateekanya bwe tulina neyo tetupambala obulanga tutuuka okukola ssente enkambala. Bannange tuttewa sigenda kutuula sigenda kwebaka ensooka njagala kutegeeza Lord Mayor si buli muntu gw'olaba wano nti alina risiiti nti yenna nnyini dduuka. Okufuna edduuka mu kibuga Kampala oba tolina miliyoni 7 kweyongera waggulu tosobola kugula goodwill. So bino gavumenti byegamba nti muleke risiiti kwe mbadde musasulira amaduuka g'abantu ffe tuli bayiribi era leero ngenda kukangula eddoboozi tubategeeze ti ne bwe munaaba musazeewo kuliyirira muliyirira abantu abatuufu buli muntu agenda ayingira ku dduuka lye. Amaduuka gatundibwa ekizimbe kigenda okuggwa ng'oli alinamu amaduuka 10 si be bano. Omuntu okuba n'edduuka e Kampala ateekeddwa okuba ng'alina kapito ng'akola ki ng'awera. Muli kimanyi ndi mukazi ali private sitera kuvaayo okukweka embuto zange mbeera mu bulamu bwange naye nvuddeyo mu mbeera bweti okubona bwabutali mu matevu tetugenda kutuula tetuli mu ntalo za politics tetwagala kuyingira byabufuzi bya ggwanga tetulina gwe tumwana twagala tuliyira. Nina loan mu Centenary Bank essaawa eno ebala ekyabala era juzi wano mu COVID-19 nali nsavinga loan omukulembeze eggwanga n'avayo n'abisaba n'abasaba batukwatiremu amazima amatuufu balaga nti batukwatiddemu interest yakula bukuzi ninge era essaawa eno we bagamba nti interest ekisimanya batuyambeko balina okuwandiika official twetaaga Bank of Uganda twetaaga KCCA twetaaga tuleke kuma wano eddoboozi lyaffe lituuke wonna mbalayirira mukazi ali foko naye nasiri neŋŋamba kankole bizinesi neŋŋamba kantuze nniya nkole bizinesi gwe mulamwa gwokka omwezi nga gugwemabega nempandiika ku mukutu nga mbuulira buli musuubuzi neŋŋamba obaako ne kantukokola sirika fuba bufubi obeere ng'okolera eyo munda kuba era we bategeera nti okola bajja kuyingiramu naye era tukomyewo nga tuli wano tusaba byangu tetuli bannabyabufuzi